olwalira amyuka Ssaabaminisita asooka era omubaka omukyalo wa Kamuli Rebecca Alitwala Kadaga lwazeeyo mu butongole Busoga okuva akalulu ka SEC mu kibiina kaggwa ng'awanguddwa ku kifo kya myuka ssentebe w'ekibiina ki NRM omukazi mu ggwanga. Ono olubadde okutuuka mu kitundu kya Mbakooti nga kyojja ove ku lutindo lwa Jinja asanze abantu bamulinze dda okumwaniriza nga basiima emirimu gy'akoledde Busoga ssaako ne Uganda okutwaliza awamu. Wadde nga ku kiwandiiko kye twalabiko nga poliisi emukkiriza okugenda mu lugendo luno naye nga baamuganya okuyisa ebivulo ate kibadde kirala. Wabula eyaliko Sipiika wa Paalamenti n'abawagizi be babadde baagala okuyisa ebivulu nga bagenda mu kibuga ky'e Jinja. Bano balemeseddwa ab'ebyokwerinda era ne bayita ku luguudo lwa Kiyira okutuuka ku kibangirizi kya Jinja Agricultural Showground gy'asisinkanye abantu be. Omukolo guno gusombye bannabyabufuzi ab'enjawulo okuva mu bibiina byonna era nga bawagizi ba NUP obwedda basaakanya eŋŋombo zaabwe. Kadaga ng'atuuse mu kibangirizi kya Agricultural Show atabukidde ab'ebitiibwa mu Bwakyabazinga nti be bamulwanyisa olw'okuba nti abalemesa okubba ettaka n'okulitunda. Abantu bwe balonda okukyaba mu kabineti ya Kyabazinga balonda bayibibereere olutalo oluva n'abakoba ekisooka nti mulekeraawo okwiba amataka ga Busoga. Mulekeraawo okwiba ebibira bya Busoga. Mulekeraawo okutunda ebizibu bya Busoga. Kibeera kubakobako. Ono aliko n'amannya g'asanguzza ag'abakulembeze abeefunyiridde okumulwanyisa. Kibalia Solomon Serwani nena ni musumba azakyali yena ali kulwana musumba ali kutambula nga kwabu obuyinza okulondera pulezidenti akalulu aye omuntu owakagwa emirundi esatu otasobola kukuga abantu mu kyalo kyo okuba pulezidenti akalulu niwe osobola Busoga yona yona eri omusisi gwetamagogo tideyava. Kadaga agamba nti aweereza ekibiina ki NRM okuva obuto bwe era nga tewali muntu agenda kumusindiikiriza wadde byaliwo byaliwo. Nenda abakoba nti ezitajja kumutwala mu kibiina ezajja kumutwala zakusigala nga tukakolera alala tabuse program daife ezigasa Busoga ezigasa Uganda. Abamu ku bakulembeze mu kitundu kino batubuulidde lwaki omukolo guno mukulu gye bali. Nze okwebaza maama olw'emirimu gyakolere Uganda, gyakolere ensi eno, gyakolere gavumenti, gyakolere ekibiina kya NRM. Guno omukolo ife kumusiima nti maama okoze emirimu weebale kyova abantu baidde kulaga engeri gye bamwendamu kubanga bamwekiririzaamu ng'omuntu byakolere Busoga era ebiriwo byonna byonna saawe no buli omu akibona nti right honorable bamusidelininga oba bamulemesa okuba ku seke ya NRM era yagezaako ekireeta. Olwaleero tulikoba nti ezira akalulu kajja kufuna mu Busoga muno ajja akanoonya eruuyi baidi nti nibaine nijaba akanoonekeze ate nze nga komanda wa Eastern nenda kubaidusa aba NRM nti tumaze okuteekateeka ground yaife mu Eastern Uganda mwami Museveni tajja wangula mu kalulu. Oluvannyuma bano boolekedde ebitundu by'e Kamuli kyokka ng'oluguudo oludda eno lubadde lukwatiridde abantu.
Emirimu n'ebyentambula ku luguudo oludda e Kamuli gisanyaladde okumala ekiseera era nga ab'ebyokwerinda obwedda balwanagana n'abantu okubajja mu kkubo. Essaawa nga zikulukiriza okuwera 12 ez'akawungeezi omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kamuli Rebecca Kadaga atuuse ku kisaawe kya Kamuli Playground era nga yaniriziddwa mu ssanyu ono yeegatiddwako abakulembeze ab'enjawulo okuva mu Busoga nga kwe kuli ne munne bwe baali gye balima Kambugu Pasis Namuganza. Nze Juma Kiria ku Lion TV wane Kamuli.